Wakabi Agatha Katrina musoke mukubira obugalo bwa second ngatta ani abaganje yimiriza Agatha asonyiwa I'm so happy. Yes, no. Muzikirize nebaze buli omu asobodde okujja. Leero sigenda nkaba. I had a dream. Naloose nga ndi wano ne Tom. Naye nga tuliwo abantu banna. Me, him, and some two people omu yabadde degeya owokunasi mujjukira nga tuliwo bannawe ekitine nga bannaye kino kirooto ki I had to wake up, I had to pray. Even right now I'm fasting, but I'm fasting for my man. Ntwala bagamba ntwala omukisa guno okwebaza buli kiisi asobodde okujja buli omu mwebaza sigenda kugamba nti ono wakitiibwa nti oba ono waki oba waki mwenna buli asobodde okuteekamu ekikumi kye ekya transport najja wano ku conference yaffe bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala netwala n'okwebaza kuno eno eri bannamawulire bonna bonna basobodde okujja bambi abakabi abatufudde abakabi banaye tubaagala nnyo mututimbyeyo mutulaze nti tuli bakabi wadde ffe tulaze tuli bakabi nnyo naye bwe mutulaze nti tuli bakabi obudde bwe muteekamu ne mujja wano ne mutukwata ne mututimbeeyo. Thank you so much. Nebaza n'abayimbi bonna basobodde okujja ku raffe cause mbadde sisuubira nti waba najja naye Mudra, thank you. Omwami n'atudde wano mu maaso banaye mwenna buli muyimbi asobodde okujja. Thank you so much. Ne nebaza ne basponsors baffe ne nebaza ba tiktokers bannaffe ne mutabani wange Sebo. Thank you for coming. Yeah. Baby, mbaita. Abantu mwenna abali eyo mwenna nze sigenda gamba kitundu mwenna oba ovudde embaali oba ovudde wa nze mbayita mwenna bambi mujje ku kivulo kyaffe ennaku ziweddeyo tusigaze ennaku 2 3 bambi mujje. We promise we're going to give you the best. Tugenda bawa the best. Njagala mujje mujulire ekivulu ekyebyafaayo bangi abatatukiririzaamu bangi ababaddeeyo nga bansindikira messages ku simu yange nga bamalamu amaanyi bangi babadde bangi nga basindika messages ezimalamu amaanyi temugenda mmalako mudde yewamu emitiana mulime kubijja really muli bangi nnyo whereby you can't block everyone bangi naye nze sagala ba blocking olwansonga njagala bajulire balabe what we are going to do on Saturday. I have faith nina okukkiriza nti tugenda kikuba era bebi wange gwe tomanyi kumanya tugenda kikuba nze nyongero nkukkiririzaamu oli muyimbi wa kabi nnyo onsingira abayimbi bonna wakabi naye zimanyi oli wakabi. Every time I look at you I see success taddangako mabega kuva ina musisinkana era ekyo kyebaza mukama nti we moving forward tetudda mabega bebi abakyala bangi abali abansinga bebi balayika babirina naye nze njagala okimanye nti nkwagala mulo nyinza okuba nga lwena siriina naye
I know yetuyisemu bye bingi nyo. I have a lot to say. I can't finish it. Yetuyisemu bingi naye Koja nja mutuukirira yengo byaffe naye bebe wange byonna ate nze bebe wange byonna byenneetaaga byonna kyembamula bebi bazze bangi naye nga ngamba no is the one. Yes. Ai mukama. Inkusaba yona joli. Sabira bebi wangu ono. Sabira bebi wangu ono. Olunakoro yonna gy'anaayitira namuzina ennaku entono ezisigaddeyo omukuumire obubenje bwonna endwadde zonna ezandyagadde omukwata na buli kisa ali eyo atamwagaliza agamba nti agenda kukola buli kyasobola okulaba nti olunaku olwo talutuukiriza. Mukama awo bonna bonna nkusaba oziba amakubo gaabwe. Era nkusaba omukwateko n'omukono gwo asobole okuyimirira mu maaso g'abantu be eri abo bonna abamwagala n'abaana abazze wano n'abatwagala abalage kyekyali abalage nti wakabi. I just want you to know that I love you so much and I know that God is with us. Auntie Saturday no bachali bange. First of all, nsoko okwebaza omukyalo ono kankiddemu Agatha Katrina mukubire ku bugalo mu nentuuka nebaza abayibi bannange yamulo Victor Uncle Mudra kusamunya ekitiibwa Zoe Kojja mukubire ku Kojja obugalo bannange. Kojja yankubye essimu nga tuli mu byandongo Tomo nangolerako wano asegene twajjamu omukwano ogw'amaanyi nti n'essaawa eno anyambyeko mukimanyi nti it's my first time. Sibimanyi bulungi asegere naye omusajja ono aludde mu ndongo ankwasaganyizzaako nnyo nangamba Tom wano olina kukola bwoti so Kojja neyanziza nnyo obudde bw'olina ebyokukola naye nowewaayo n'ogamba Tom kati tuyiye kano tukole bwe tuti. Nebaza Uncle Alani webale neyanziza nnyo obudde obwompadde na buli omu bannamawulire mwana mwekubireko obugalo. Zino kamera zensoosemu ennyingi mwana soose nenfunamu n'akatengo bashegeera naye nga bakyali bange Kuki webale nnyo omulimu kyali wange mwenna sijja bamenya. Netuka okwebaza Uncle Lupi oliwa Uncle Lupi webale nnyo omulimu gwonna mukubireko naye obugalo omulimu gwonna ngulaba ku TV. Omanyi waliwo ekintu kyokola nga Uncle Mudra kyeyagambye n'okola ekintu ng'okikola n'okikola eyo notamanya nti maaso kijja kuzza amagoba. So Uncle Lupi namuyimbirako byakusaaga awo ngamba wali ekawuku kangene muyimbireko nemala nenvuga emmotoka yange nenvaawo naye ndowooza buli kanaku
ku radio, ku TV, aisamu akalango. Mention. Thank you so much, bro. Kakati bachali bange netegese bulungi mwana. Ngayo mulidde okuva eri security nti buli kimu kaali ate President wa Ntebe Road kasita akonyemu Shegera Uncle Yanga Mulo. Thank you so much, bro. So olunaku olwo lukoba ku lukoba bannaye abadde tebakimanyi yali haso mugenda ulyako omuzabbibu mu live band wantama mu live band yonna gye twatandikira Shegera mwana WhatsApp bekube mu live band so lukoba ku lukoba netegese bulungi endongo tugenda jikubate music wangu mumanyi Shegera tabowa so tugenda muzi vibe teri kuzikiza Shegera ekifo kirungi kikazi tujjajjaawo Shegera emiti wejiri neyo tunaba tujjudde ngai twagaye tuli mu kwesoga kibira afazali abamba nawala emiti so onaku olwo mbayita mwena mwana muje nga taking up omanyi buli business mubamu first step jogama nti kati eno onyina okuyiwawo omubiri oba nenzanya zaala Shegera ate mbeko wentuuka so olunaku olwo lwe lwange nze mugole eno wiiki funye omukisa nti ku luno sina akayinako sho kati muneekwasa ki Shegera mbusimanya twade tugenze eno bonna mbaagala Shegera ndiwo ki ndiwo mu Saturday no mukikubira obugalo mwana so Saturday no walayi toyina kikuganisa kujja nali koze eki Shegera nali nvumyani nali nyombye nani ani gwesta wakitiibwa so ngezezaako okwekumira mu mbeera eyo olw'ensonga nze ng'omuntu neetaaga abantu so kati ku lunaku olwo mbayita bakyali bange mujje mumbeererewo mujje tulabise vako Shegera mujje tuyimbe omukisa wekuli abato abakulu bonna bayimbi bannanga abakulu abansingako mbasaamunye ekitiibwa mujje nange ngezezaako baawo newe sibadde ngezezaako okutuusa obubaka Shegera omanyi osolobaawo katiga shoya Uncle Modra saliwo Shegera naliko walako eyo nasobola tuusa obubaka tukadropu nenkola nensindika omukyala n'abeerawo nemu Shegera so ngezezaako nnyo so nange mumbeererewo mbasaba ku lunaku olwo mujje mumpagire Tondi live in Omuzabbibu concert Forest Resort Elweza wano wetuli. Thank you so much. Toyanza ngamu regime joli nayo abavubuka batufukidde problem ate naffe tugenda fuuka problem ate nga bwoli kibanda sagala ofuuke kabanda enca njagala obeere ng'okyali kiki kibanda ekibuuzo kyange Tom tubadde mu mugendo guno ogw'ekivvulu ne tufunamu ensasagge muganda wona akwatibwa abadde kyaliwo ali twabaddeko ku kooti waliwo eddoboozi eryatambudde olaba n'ekivvulu akijjeeyo kitegeeza amwagala nnyo ofunye kusoomoozebwa ki mu kusiba alien skin ekyokubiri tukkiriza nnyo nti kanso ye yakuleeta platform kanso ekyambazo wakyambazaani era aliwa kanso tweyanziza ngezero ni Genius Official kansokere ku kyomukulu ekibuzo ekyasoose ekisookera ddala nze seeyisaako mukwano gwange aba mukwano gwange ate nze mbulamu wange ensonga lwaki nkwatagana nnyo n'abantu siina mpalaniraako Shegera so alien skin mukwano gwange I had to be there ku kooti kinkakatako lwansonga najja ndifaaniwe Shegera ate nenkopinga up nenga naye katandiko yimba nenyimba mukama nankwatirako so yesterday just babadde bambuuza on the issue nti 30th what ne bagamba tesobola kwogera ku essaawa eno katusooke tubayiseemu ka free alien skin siwe guli yeah man so tosobola kujjayo show this is my step yange esooka Shegera ate show yange Shegera nti tusaba mukama ayambe abeewo kuba kulokuna aveeyo naye era share esigala ekola ki egenda mu maaso lwansonga nembasi werekeddwako muyimbi yenna nsobola obakuba nembatta so mu buufu bwekyo kibuuzo kye kyabadde ekirala kanso
First of all waliwo n'omukulu anko yimirira wamma oyo legend sebuso osegira ina n'omutabani so kati oyo mukulu era mujjukira nti ne yaman oyo mukulu yanegattako mu biseera bya kanso nga wogambye ate n'ebiseera bineeno naye ayina abalala bayagasseeko kiba kitegeeza legacy, you understand? So namulekawo abasanyuse era akyabasanyusa ate yekaliddwako bakevo waliwo abata abalala baserini so kati omukulu ye waali mbadde musubira mu kanso omusajja yabikola bulungi so guli thank you so much sawa minana najikuba baka Tomu ali atya mu motoka omwali munani ali muye kati mwetuli ali safe Agatha bali kwagala Tom kati mbadde njaga msaba mukama wange Tom ogamba abantu bano bakasito bagambye nti nga asatu Agatha agenda kuyimba bangi bafani bade bambuza amasimba gakuba saba kive mukamwako obategeeze eneyanza yaman ebadde ina ba surprise naye olugambo lwa manager kakati engeri gyabyasizza naye kambagambe omukyalo ono tumumanyi ffenna oba tuweemu waliwo obudde kali kabanti kaffe ebitonyiga osegeera oba kalunaku luli kituufu yaman so Agatha agenda yimba era rehearsals naye yatandise tukola naye ate ku live band tolanga kyanjawulo mu kikubiro obugali ekyo so tugenda yimba naye era mugenda mulabako so let's all be there nga asatu tukyagana asatu tugamba ku lw'omukaaga luno omanyi woyogera nga asatu omuntu ayinza okugamba luli wala naye tugamba ku lw'omukaaga ki luno lwennyini nnyini wano wennyini nnyini Forest Resort Rweza yaman thank you seyanzanyo era mwe bali kujja bana mawulire nakatubawo obudde mugende mugire obintu naye mutoro muzina lusawo kumukwasiza katusa